akabuliriro ogamba otya webale kusiiga kaviiri nagasiiga njagala bafaanane kasadolini kano goli otya ndi bulungi ogamba otya bubuliddewa olabise music safa atambula ate music nyina oluyimba olupya baluyita njagala oyagala yamazibu nnengeza ne mu future nga ndiwo bonyiga bikwatamu ennyonta n'eruma muliro lenkole ntya mama yefu nawe ku kyeggulo kubanga njagala twakomolabagana nga mpulira nga agenda okutaggwanga mujje lwero gwanga mujje nalukola dda nalukola dda ne vidiyo ya londo zanyinza ogitenca lwaki ne Chameleone yavuddeyo kola oluyimba lweru mu gwanga mujje nemwe kati kambabulire ebiseera ebisinga mugenda ne muntu ne mu confusing ba abantu lwaki tombuuzizza nti lwaki lwe navuddeyo nenkola oluyimba naye lwe yakoze kale bwewavuddeyo lwaki mukikubira sayidi ndala kale bwewavuddeyo eri yali concert luno lwali luyimba era ne ku media gye luli olwange saagala mubuzebuze bantu mulowooze senti yeyasooka nze okukola oluyimba I was the first okukola oluyimba okitegeera ate kiri okay kasita content abanga ffenna atuyamba gwe twayimbye nze nayimba gwanga mujje nga nyimba ku byekisaawe byaliwo ebyentebe nange embeera yantuukako nali ngezaako kunnyonnyola abantu embeera mwenayita okitegeera right now naye yakoze oluyimba lwe lumu nze nga siyomba kyakuyisizza kitya nga atadde oluyimba olwo tekirina we kinkwatirako naaka n'okuluma tekisobola yadde okunyuma naaka kubanga eri taito kigambo sikicopywritingangako yayimbye bibye nange ebimbye byange kasita bibanga bigenda kuyamba bannayuganda okitegeera it's just a coincidence nti tulina titles ezimu but different meaning, totally different meaning. Abantu bangi bavaayo nga bagamba nti Bitone atambulira mu ddoboozi lya Chameleone gwanga Bitone ekintu ekyo kye boogera nange mbeera eyo ne bagamba naye ayimba nganze. Baani abagamba? Abantu nange baŋŋamba nze nga siyomba. Bagamba batya? Nange baŋŋamba eyo nti sebo omukulu ayimba mukulu ng'ayimba nga ggwe nange ne mbagamba kiri okay okitegeera. So I don't see any problem with that. Ekirala gwe bw'ogamba mu ntambulira mu ddoboozi lye okundeeta wano okwogera tusoose ne ndyewolayo ne ndireeta. It is me talking right now. So abantu baleme kubuzaabuzibwa era nze nkola nga nze Bitone siina muntu yenna gwe neeyazikako ddoboozi. Bitone mukwano gwo wandi musaasidde mu bugambo nga bubiri Chameleone. Enkuba yazze netwala stage ye yonna obutasigalawo yadde era babadde bataddemu ssente empitirivu ezitasobola kubaliko obudde buno ne concert neeyongezebwayo gwe nga Bitone bubaka ki bw'oyinza okuwa Chameleone? Baka nja musaasira olwa ku byamuguddeko kubanga tukize tugane sente baadde bataddemu nnyingi naye ki buli kintu kibaawo olw'ensonga. Essaawa ya leero nayo abayimbi abamu abavuddeyo awo abamu ne banyolwa abalala ne baselebratinga. Omuntu waba afiiriddwa si kirungi omumwakenga kubanga abeera mu nnaku. Nange ng'omuntu nnyololwamu ku lwa muganda wange oyo kubanga nange busobola okutya nga ntegesa ekivulu ebintu nebintabukako okitegeera. Naye buli kimu kibaamu ekyokuyiga, buli kimu kibaamu ekyokuyiga era buli kimu kibaawo olw'ekigendererwa. Ki kye tuyiga mu kino? Buli muntu wakuyiga mu sekita ye, abategesi aba artisti ngaffe bugamba enkola gye tulina okukolamu ebintu erina okukyukamu. Omutegesi bw'oba nga otegese stage make sure stage nywevu. Yes, nti tewali mbeera. By the way, nze nabadde surprised nnyo kubanga oyo guy ategeka ezo events is the best here in Uganda. Naye kye neebuuza, how did it come?
kyavudde ku kiggolowooza bagamba kibuyaga yatonye enkuba n'ejja nnyingi naye kyewunyisa ate mu Kampala wonna tewali birala byamenyese teri bizimbe byagudde teri bantu bafudde problemu yabadde wa muganda waffe tukusaasira muganda waffe Chameleone era nga tukusabira Mukama akugumye mu mbeera yonna. Enkolagana yawo ne Chameleone eyimiridde etya sofa? Ate yali yabaaki? Tubuuzizza bubuuza bafani bo beetaaga okuma. Nze sirina buzibu na muzeeyi Chameleone. Bayirawo abasajja abo, I respect them so much. Kubanga without them tetwandibadde mu industry. Problem wepa abafani baffe bagenda ne bakuma omuliro newankubadde era waliwo obunafunafu mu bakulu baffe ekyo tulina okikkiriza baganda bange nga tuvuddeko saagala abantu sometimes omuntu okubeera nga you dominating somewhere ogikozese nga advantage okulinnya ku balala ekyo tulina okimanya si mu music industry yokka wabula ne mu families everywhere. Respect should be for all people. Oba oyagala bakuwa ekitiibwa weewe ekitiibwa okitegeera emabega kaawo nze nalina okusika omuguwa ne mukulu wange oyo okuloluyimba lwetwaddamu olwanga lwe wakolanga naye sikeerangako ne muvumu oba nekola ekintu kyonna ekimuhumiliatinga nayita mu bugubi nga nze bitono okwekizisitinga abantu okubeera nga bagamba wendi kubanga ebyantuukako nga nze mbimanyi personale kati olunaku we lukya gulabite n'akeera n'ayatula n'agamba kino ne kino ne kino naye temumunenya kuba temumanyi biki byayitamu. Nze namala kuvaayo kuyimba luyimba olw'essaati nti banange mpulirayo ag'omukubo nti wali yanoonya andiwe yanoonya nga puresha esusse. Bino ebintu abantu babirabira wano kungulu naye munda eno abaana basafalinga ebyaddala reality. Abaana babeera eno nga bafuna puresha. Nze ennyimba zange zaaganibwako okukubibwako ku TV. Ng'olwani akiri emabega? By that time sijja kwogera mannya g'abantu kubanga abantu abamu babitwala pasona ne banyiiga ate nga babikola. Abali yali tebannaba manager omu nga yagenda agamba buli wenteeka oluyimba ba TV presenter ababimanyi nga buli wenteeka oluyimba oli naye mbana akavawo nga naye ateekawo sente temulukuba. Bitone ng'olwani akulwanisa otuuka ku ekyo Dr. Bantu mu industry ya Uganda tuli mu business etali nyangu. Omuntu akulabira naga naye nga muganda wange emisambu gy'obuuse mingi. So ebyo byaliwo era byampa okukula ng'omusajja ne mmanya nti industry gye nayingira ya ntalo ya kugumya mutwe up to now. Gwolooza lwaki bizinensi yammwe erimu obuntu bwe butyo obutayagaliza bungi ennyimba baleme okuba oluyimba lwange twabadde tuli awo bigayinga naye avuddeyo era Kenzo simanya Kenzo omulaba atagaba connection lwaki muyina obuntu nk'obwo kati kankubulire ekintu kimu reality has to be talked. Amazima galina okwogerwa ekireese obwo kale waliwo amazima amabi naye waliwo amazima amalungi nti gabaako kye gawonya. Omwana wo abanga bagwe ng'oti omugambako ndi mwana gwe nk'oyo obubbi bwo agenda kusigala nga bba nga kikuluma akuleetera ebizibu kakati problem gye tuli mu kufeesinga essaawa zino teweewunya lwaki biga yavaayo n'agamba Kenzo nti tamuyambye oba tagaba connection. Naye remember baaliko abantu bameka? Babiri. Oyo big eye twamumanyira kwedi Kenzo lwaki atuuka n'agamba tagaba connection alina ensonga ze ng'omuntu. Ebyo abantu babibuusa amaaso baganda bange ne mukulembeza simanye ebitiibwa nsomayo otayogerwako munene nnyo simanyi no yagejja nnyo takwatibwako kudiru kinga okoze ensobi emabega kaawo njagala tukkirize ffenna mukulu waffe yavaayo n'akuba omusajja wa booda kibooko. That was very bad. Okuba otya omusajja wa booda kibooko ng'olina ekivulu. Ayinza okuba ekyamukubisa omusajja wa booda ono nga yamukalabula ate ankubuuzeemu ekibuuzo gwe buli akusobya okuba mukube. Siyina amaanyi ndi mukazi nawe. Thank you very much. Secondly, ombuuziza lwaki tulina obutabanguko buno. Omusingi gwe baazimbira industry yaffe gwali mufu. Ffe tuli baana abakopye bakadde baffe bye batandikawo. Bano abasajja batandika beekuba
mwabiwulira lwaki ojja kasepiki kange baba agenze baba okitegeera nga beekuba since day one okitegeera up to now mukyayimu era abakyakola ki kakati tolo omuntu wakubidde mukulu mune bwe batobye from zero ate kati gwavaayo ng'ojjayo mutwe ng'alaba olingiza mu sowaani ye akubatula n'okikuza abagenda kukuba akutte Bitone nga otuvuddewo katono nnyo ennaku zino obadde n'ebizibu ng'omuntu nga walaba n'ebizibu ebizibu nalaba nabyo naye era byensi eno nga obimanyi nti oba tobirina gwe abantu balina ebizibu twasooka ne tuwulira wafiirwa omwana sifiirwangako ku mwana kitegeeza ekyo kyali kikyamu sifiirwangako ku mwana naye ate wafiirwa omukyala recently naku nga 2-3 wafiiriddwa omukyala omukyala oyo obadde obeera naye wamuzaalamu ne mwawukana olubuto lwabadde alina lwe lubadde olulwo kibadde kitya kale bino lwaki obimbuuza jasi twagala kumanya kozi bafaani bwe ekituufu kiri nti omukyala namuzaalamu omwana netwawukana naye ate communication ebaddewo kubanga tulina ekitugatta omwana nze mbadde mbeera naye era ng'ajja n'amukima waba amwagala namala n'amukomyawo musinkana mutya n'omukyalo oyo lwaki ombuuza ensisinkano yaffe oli yafudde ekiteetaaga oli public figure abantu beebuuza kati lwaki ombuuza musisinkana nti nze mbadde mayagala kati yankugambye namukwana bwe nti no like osobola okuŋŋamba omukyala namusanga wano ne tukwatagana wamuzaalamu buzaazi oba namuzaalamu yali mukyala wange nandivudde nenkola omukolo gwe gw'okuziika gwonna ngate tubadde tukyabeera ffenna omukolo gw'okuziika gwonna gwe wagukola walabayo omusajja yenna yajja akulumbe naye ate waliwo omusajja omulala